osobola okukikkiriza nti tugenda kusinkana sister atunyumiza obulamu obw'omusajja ne mukazi we nga bali mu buliri bwe bumu bubasulamu naye nga balina ebirala ebisula mu buliri obwo nga mateeka kiki ejjinja akambe obuliri nga bulina okubeeramu ejjinja bulina okubeeramu akambe ng'ekyama ekiri mu ekyo si kwerinda babbi ogenda kitegeera mu story eno sisita afuna olubuto omwana ow'obulenzi essuubire lyonna lyonna liri kuba nti ayagala azaale mwana wa buwala sisita afuna olubuto naye ng'ekigendererwa ky'omusajja agamba nti omwana ono azaalibwa Katonda bw'annyamba n'abanga mwana wa bulenzi kumbe emabega w'okwagala omwana ow'obulenzi waliyo omuzannyo nga bw'ogutegeera osirikira n'oti abalya mmere katugitandike. Namaliriza okusoma netandika nenyingira bizinesi z'obusuubuzi netandika okusuubula nga ndi mwana muto ddala netandika okulinnya ebimotoka by'emiguula ebyo siina mulimu gwe sikoze okugyako ogwokugenda ku stage okwetonda ogwo embadde sinnakola naye nga buli mulimu ogukolebwa wansi w'enjuma wano mbukozi okugyako ogwo gwokka embadde sinnakola so nebaza Katonda newankubadde nti mpise mu mbeera eyo naye ekyaliwo ankozizza n'afuna omuntu nange ate nendeeta abalala ku nsi awo nava nefuna omwagalwa nefumbirwa ndowooza ebyobutenyo sijja bigenda mukubanga nabinyonyola mu sitoola eri nefumbirwa mwami naye tuzaala abaana nenzaala abaana ab'obuwala nebaza Katonda nazaala abaana bange abakyala abalungi ennyo benjagala ennyo nina abaana bana bandibadde 5 nazaala omu oluzaala olwokusatu lwaliwo abalongo then nesembyayo omu awo nekiggala netandika okuzogana n'ensi nendya zirooni nezinnema nenziruka emisinde byali bingi nnyo ebyo bingi ne kati obudde buno bwe natandikira okyeyo nentandika ekyeyo nenzirayo ewaka andi mulwadde 2023 mu Novemba nenzirayo ewaka nga ndi mulwadde obulwadde bwannuma nali sigenda kuddayo olw'embeera nti budde ewaka sente ezo z'oteekamu ate nga zandikoze ekirala bw'obanga tolina nnyo bwetaavu nnyo nali sigenda kuddayo nga nkabaze nti input ono gw'oteekamu at least ate osobola okukolamu akantu akalala so ekyanzizaayo ewaka embeera y'obulwadde bwannuma nga sikyasobolera ddala naye nga nomezebwa mu lubuto omwo nagenda nenfuna complication nga bamaze okunnongoosa so nembeera mugenyi ebintu ebyo ne bindeetera okudda emabega bwe nadda ewaka nali sinaba kudda waka muwala wange owokubiri nagamba omanyi maama nze nkolera empapula ntambule ng'osooka ofuluma ogenda ofuna obujjanjabe kati nze ngira nkola ogende bakujjanjabe bwe nawaliza bwe kyagaana nenkita ye nayingirawo nze nenfuluma kwange nga sinafuluma muwala wange omukulu abaana baali bagenda kutambula 2 naye olw'embeera y'essente saasobola kati ne wabaawo omukyala muganda wange nagamba omanyi naalowooza kantudde poloti eno abaana abo bagende 2 engeri nono gyamaze okusoma ye omulala yamala okusoma bonna ababa 2 babadde bamaze okusoma bagendere wamu naye essente nezigaana ye nampa poloti ye ngitunde nzigemu ssente abaana abo bajje 2 naye omuguzi ebiseera ebyo naabula kati on'omuli ye najja omulala naasigalayo kaali akaseera katono ne baŋŋamba nti ate alina olubuto olwo nga sinnafuluma sinnadda kyaddondo mukwano gwange yakiŋŋamba nempuliranga amaanyi gampeddemu neŋŋamba ye omwana ono nga nkoze bubi sigaanye teyatta ssente zange kubanga olwedde yali amaze okusoma naye nawuliranga amaanyi gampeddemu ne
ngama nkoze ntya nga sikyabadde njagala obudde buno olw'embeera yonna gy'amanyi eri emabega yonna gye tulimu obudde buno ate kati aleese omuntu omulala naye kati agenda kuba nga atuvunaanyizibwako of course. So mbeera eyo nawuliramuku obusungu nga maama nayesambulaga busungu kubanga omwana wange oyo akwata mpola ebintu byabikwata mpola atayagala kkangibwa. Neŋŋamba oyo yakiŋŋamba muganda wange ne mugamba kati tukoze tutya naŋŋamba nkwegayiridde ebigambo bino bikwata empola kakkana mmanyi mpeyini byogenda okuwulira kubanga siibadde pulaani y'ekintu eky'obudde buno naye nsaba okkakkane nawuliriza nakkakkana neneebuuza neŋŋamba naye omwana tabadde muto of course omwana bwe tumuzaala tuba tusuubira asome mala okusoma afuna mulimu mulungi afuna omusajja afuna omubeezi afuna obufumbo naye nga bwekizze tetulina kyakukola kubanga eriyo n'abateekamu okunoonya abaana nga nabo tebabalaba ate nga ataddemu ssente n'anoonya eno n'anoonya eri naye ngaomwana talabika. So nakkakkana ng'omuzadde nasooka nemuyaktinga ne mugamba owaaye lwaki kiki naye oluvannyuma nakkakkana ne muzza ne mugamba omanyi omuntu nannyini muntu omumanyi nti mumanyi omanyiyo ewaabwe nti simanyiyo naye ne mugamba tomanyiyo naye ija kwetaaga tumanyiyo ewaabwe nti kale. Nakwatagana ne baganda bange abaali ku ground ebiseera ebyo yali naye yali aviira ng'agenda okusoma ne mugamba njagala abantu abo bajje obalabe obeeko ebibuuzo bye babuuza. Muganda wange yakwatagana nabo najja naye kyessaakakasa nti muganda wange bye namutuma beeyogera obuvunaanyizibwa bwe bwali butono nnyo nga maama era bannaaye bamaama waliwo ekintu ekijja nga maama olina okuyimirirawo nga maama. Kale byakola tebyansanyusa bulungi nalaba nga kinali njagala tekyavaayo bulungi yeesuulyangayo kale endowooza olumu gwa naggamba sijja kwogera bwente naye teyafaayo ku bulungi nga maama bwe yandikoze nga paati ya maama teyagizanya bulungi muganda wange olumuweddeko ebyavaamu byavaamu sajja najja naye ngaoza beyajja nabo teyalondoola oli yekwatakwata abantu be balala beyajja nabo ate naye yenyini teyaliiko yasindika busindisi bantu balala ati ekyo nga kiggwa nga tuvaayo ona nga abeera natuubye nga lituuka okukula kati nze mukuddayo wano byali terinaba kukula bulungi era nga tosobola mulaba nti alina olubuto naye nga myezi oba gyalinga 6 gyalinga 6 mwina mwetaano omwo naye nga terulabika kubanga nekitaawe bajja okunona ku kisaawe buli kimu twabeerangawo naye nga talulaba naye natuulanga omuzadde neŋŋamba lwaki nkweka ekintu kino paka okutuusa omwana mu lwanaazaala waliwo ekintu kyosobola okukweka nekyo tosobola kukweka neŋŋamba nno nina okutuula ne taata ono twogere ku nsonga zino nentuula naye nemugamba n'atabuka n'akyamuka n'agamba ngenda kulugjamu kati ebiseera ebyo nalina omusawo yali anzijanjaba kubanga natuuka ndi bubi natuukira ku bitanda natuukira mu malwaliro natuuka ennaku z'omwezi 3 nga 4 lwali lwa nagenda lwa 6 nga 3 nga 4 lwali lwa Sunday ku Monday nga 5 nentandika eddwaliro natandikira eno Kittante mwabo abahabo. Dembelio Properties and Associates tulina estate eri Bulamu jeza ku Lwemityana ndoza wasigaddewo plot eringa ng'emu if I am not mistaken waliwo plot ng'emu. Then tulina ettaka eriri Ensangi ku Lwemasaka, ettaka eriri e Wakiso ku Hoima Road n'ebitundu ebyenjawulo mukwano ate nga sababusabi gwe agamba nti sozi wano sena bakusobolawo akakasente nyinza obutakasobola ate nange njalo bako kenfuna sababusabi waliwo ekifumbibwa bwe kinaaba kijjuddwa nja kubanga nkutegeeza mu butongole nenjagala kutegeeza ebigambo bino nti bwoba olina ekibuuzo kyonna ku nsonga ez'ettaka then always stating ku contacting Dembelio Properties and Associates. Wolaba ku screen kuliko enamba z'abanafu aba Dembelio ojja kubanga oyogerezeganya ne Madam Nancha Beatrice okumanya ebisingawo ku nsonga eza real estate oba ensonga ez'ettaka in particular. Nga 4 lwali lwa nagenda lwa 6 nga 3 nga 4 lwali lwa Sunday ku Monday nga 5 nentandika eddwaliro natandikira eno Kittante mwabo abahabo naye natuuka kuva Uganda okudda nga ndi mulwadde bwannuma era neebaza omwana wange kubanga ku mutala kuno kwali mwebaza siina kyamubanja kati obudde buno
mumanyi omwana omuto kubanga yajja tanawuza myaka 17 era baali bamuganidde ku kisaawe lwakuba nti nze abaana abange engeri gyendi nalwewuuba batandika okusoma nga bakyali batate bakola mangu emirimu gyabwe nze omwana owange okuweza omwaka ng'ayogera ng'atambula buli kimu ng'akikola so olutandika mu mwaka gumu kitundu myaka 2 genda ku ssomero kubanga buli kimu baba bakitegeera bakimanyi so oyinza okumbuuza nti abaana abo lwaki naye nga bwe batyo emyaka gyabwe si ze kirasi zaabwe neebaza Katonda kati atubeeramu eyo embeera mwana nzijanjabye akasente konna konna kakoze mu contract konna banene abaza ku ssomero ninaye ayebukalasa bwe batyo naye bonna asobodde okubabeererawo ate nga bwanzijanjaba nembeeramu ebyo so nga tetunatuuka eyo yonna mbazaako emabega musajja atabuka agamba kati omwana aleese olubuto omusajja nze manya biki ali ludda wani njagala kulaba musajja munankole njagala kulaba musajja akyaluse omwanze ng'okyamukira nange saaliwo baŋŋamba bugambi olaba naakajja ate nze ndi mulwadde kati nze ng'okyamukira oyagala nkole ki nga nzira ewaka olwo nali nga kufuna treatment nga nzira ewaka nga mbuulira omwana nga mugamba naye kati tukoze tutya kubanga tugezaako okugyamu olubuto olwo saagala kuwulira wadde ekigambo nekimu nti wagyamu olubuto oyinza okuba nga olina ejjirimu bwe riti notoddamu kuzaala togeza n'okikola omanyi olubuto lutta nti ye maama nkimanyi togeza n'ojjamu olubuto nti kale kati tuula n'atuula ne twesibira mu kisenge ne tukola pulaani bannaye bamaama nze nsuubira kubanga kyenakolanga nze maama nsuubira tekyali kibi ku lwange lwansonga nti omwana omuwala asirana nnyina nagezaawo okuteekawo embeera okuba nti bajjamu mwana wange lubuto omusajja ono tajjamu mwana wange lubuto nze saagala kufiirwa nfiirwa emirundi 2 nfiirwa omwana nfiirwa n'omuzzukulu nedda waliwo ekintu ekijja waliwo abaana abazaala mu P6 P7 P5 n'azaala naye ono abadde amaze okusoma lwaki site ekintu nekigenda so twagala mu mbeera eyo nali ntaasa okufuna treatment nga nabo bagenda ne banteeka ku kitanda ne bampa eddagala biki embeerayo bwentyo nenkomawo waka oba ssente okukekkereza ssente nga saagala kubeererayo ddala so bwe nagenda nga ne banyumizaamu eddagala nze nenzira ewaka bwentyo kati nenteesa n'omuwala ne mugamba omanyi bwe ŋŋenda wetegeka ebintu ssente ziizo tema nti ye kati olwo nga ŋŋambye maama omanyi kyembadde njagala nti ye badde njagala nenembereko n'omuntu ono ndabe kubanga omuntu bwobeera naye omanya embeera ze nemugamba kati otugenze mu bufumbo obanga agenze mu bufumbo kyembadde saagala kubanga si kirungi okojja waka wekka n'ogenda n'omuntu nga tamanyi wammwe nga takunoonye nga si kirungi n'akamu n'akatono ebiseera bituuka mu maaso natandika okukumanyiira ate ng'okiraba gwe weetwala yakulonda ku kkubo yakusanga busanze biki bwe bwe talina mpiwamu bwamanyi ebyo agenda bikulangira kati ngaera mumanyi ng'omuhabati mwana muto bonna bato kubanga kubanga ebiseera ebyo yali aweza emyaka 20 ono omulenzi ng'alina emyaka 24 era ebbanga si lyeddene nnyo n'oli era si yategeera ennyo ekiri awo oluvubukavubuka olumu lutegeera mwana muwala ng'agenda mu biseera ebyo kuba bwe yatonyera ennyo neyonoona enguudo abaagendanga ehoima baayitiranga mu bende masindi bwe bati baayitiranga mu biseera ebyo ebintu ebyo byabeererawo kati omwana muwala agenda asooka abeerako ewa muganda wange awo ng'avaawo ng'ayeyongerayo kati nga tukuba ku ssiku ngambagamba bw'aba nga amaze okugenda aba asigala ewaka munkubira essimu ngenda kuyitako ewa saalongo ngenda kuwaayo paka kino nga kimaze okukola kyokugwa nti ye nkubira essimu mbuuze nti ono ali eyo oli naye oba toli naye nga bankubira essimu nalwayo naye nalwayo lwakigendererwa nga bankubira essimu nga baŋŋamba owaayi omuwala oli naye eyo nga tetumulaba kubira wagenze wayayisewo eddakiika ntono yo naye naagenda tetumulaba kwanza nga siri naye nga taata wagamba omwana oyo nga tatambula kino kyavudde ku ki nga lwaki taliiwo nga tukuba ku ssimu ye nga kweri essimu teriyo so twakoze olukwe bw'otuuka eri nze nkubira nti ntuuse essimu ogijjeko nti kale jjukira tukirimu abantu 2 nze n'omwana ffe tukimanyi era oyo omusawo yennyini yali anzijanjaba
bayinza okungamba lwaki wakola bwotyo. Omusawo yennyini yali anzijanjaba olwo yali angambye taata we keera n'omwana oyo ajje bamukoleko bamaze okumala buli kimu ne ssente azimuwadde cash bajje mu ki olubuto by'omusajja ng'amalirire kitaawe w'omwana baluggyemu. Ate nze maama kyesaagala era kyesaawagira kati nga mbuulira omwana naye teyakiwagira nali sikyagalira ddala era obulamu bwange sikyagala kiwulyako mu mato gange. Oba oli mu bifo okimanyi kyokoze kyekyo ekigenda okuvaamu okimanyi era bwe kijja kireke nawe tufunye akasente oddeyo osomewe kanaba kagaani basi. So Mukama yatuwa ekisa tekyakolebwa kubanga omwana namutaasa namuddusa nenkola ki omwana n'abeerayo. Kati nga bwakuba essimu nti omwana aliwo ng'agamba n'omwana ndowooza alabika abuze kubanga yabagambye agenda kaawe naasana ku masitoowa naye saawa zimuwadde nga bugenzi yandibadde ali waka nti oba wamuvumyemu nemubuuza namugambye ng'omuntu nemugamba bwalina nyini muto omumanyi nti ye naati oyinza okuba nga wamuvumye biki kati ate tetutandise okukyamuka ffekka akikulu oyo omwana omumanyi embeera ze oteeka okuba nga wamugambye obikonze saamugambye obi namubuuliza ng'omwana nemugamba wange kino kino okimanyi nakkiriza ate kati namugambye bubiri kiwabadde oyagala mugambe ntya kati olaba omwana nemugamba olaba guwabireese nze njagala mwana wange budde buno ntandise okuzirika bwe neebikkanga bwe nti nentuuyana nenzirika njukira n'amacupa gali netandika okwezirisa netandika okubeera awo nemugamba njagala mwana wange kati siina kyengenda kukola budde buno njagala mwana wange olabika guwabireese ebyo omwana bwe yawulidde okujjamu olubuto okujjaewo omusawo atali mulwadde kati yeebuuziza biki tugenda omukola bwe okozezza omwana nti anedda bwe wamukambuwalidde nti tuddawo okuba empawa era nga abatalina magezi bulungi. So oluvannyuma ennyo olunaku nga 3 nga mukubira nga mugamba manyizaako essimu yo nga taata wayogera naye ng'amugamba wakoze bubi ate tewandibuze ate wandikoze bwoti kale tubivuddeko tubirese naye tekyabadde kirungi kyewakoze ate nodduka ku maama nga mulwadde ate kati maama wuuno pressure zirinnye ate biki so nga tugonjoola ebintu nekyo tukivaako. Omuwala ng'ayimuka olwadde yali amaze okugenda ng'agenda abeera n'omulenzi abeera n'omulenzi olubuto lweyongera mu maaso okukula nga lukula banga lituuka bankubira ssaawa nga 11 ez'akawungeezi nga baŋŋamba wala ali mu ddwaliro alumwa ng'akwata kkubo kiro ekyo nga nninnya naviira kibuga nga ŋŋenda hoima kubanga yali hoima nga ŋŋenda hoima ng'asanga mwana ng'ali mu ddwaliro already naye nga bamukebedde nga wakulongoosebwa nze kati tekirina buzibu kati nasangawo mukulu munnange maama w'omulenzi omuto kubanga ye talina bamaama talina taata abantu bebaafa bazadde bebaafa naye nga maama w'omuto muganda wa maama yaliwo ne bannyina nga tutula ku ddwaliro asooka mbakyamukiramu awo nga mbakyamukira nga mbagamba mwenyinza okubasiba kati nina babeti ya poliisi abamanyi ku bomeeko yima poliisi awo eri kumpi awo kubanga bwe baawula bwe bati nga mugamba gwe ngenda kuleetya poliisi obudde buno wabba omwana wange kyekisookera ddala nengamba buli omukyala nnyaba oli mukyala mukulu nga bwotudde bwoti nga bwenkulaba oli mukyala mukulu omwana ono bwe yawasa omwana ono tewategeera tewaliiwo teyamukuleeterako okkiriza atya omwana ono mulaba mutono ono muto ne batuula mu bufumbo ne batuula mu nnyumba nga tomanyi waabwe wa muwala obuzibu bwonna inkesi nga bujjidde awo mutandikirawo nti nange nantya abange nabo baafumbirwa abaana basatu balamba baafumbirwa atandise okulya ebirime baafumbirwa nga tebaleese bafajje ne mugamba tosiwala oba ababo bakikola ono siwo bagamba ensirirwa lwefa lwemanyibwa nnyiniyo ekyo tebuddangamu kukikola nentandika ne mugamba ndowooza abanyolo mulabika temulina magezi lwaki temwanoonya abanyolo bannammwe ab'okumpi bemumanyi ewaabwe nentabuka nenvaako neziviirako ddala nensooka nembakyamulamu nembakyamula ne bagamba ho tubadde tumuulya ebuulizi ate nga baali bampulira tubadde tumuulya buulizi nembakyamukira nabakyamukira bonna ne batunula bwe bati ne basirika ne bagamba netusonyiwe so essaawa eyo yali akazigizigi nenkivaako nembagamba wabula kati kyenjagala kintu eki kulaba nti muli kyebasaba mukiteeka ku mmeeza wali
bakikola nebaza Katonda kama yabakwatako bakikola buli kye basabanga kubanga omuwala yalongoosebwa biliyona bagisasula bwe batusiibula twadde waka nakwata omwana wange ne tudda ekibuga n'ensijanjaba omwana mba mujjanjaba ng'awona bw'ati ng'agamba maama omuhaba tiguzeemu okulinnya baayogeranga ku ssimu bikiira naye mu kuzaala wano Aisha Furniture Mart Ebanda tuba twogera ku bakabaka ba furniture buli kibajje kyolootako ng'oyagala kikusanyusa amaaso oyagala okiteeke mu nnyumba yo ogambe nti waaw ojja kubanga okisangamu Aisha Furniture Mart Ebanda so nga ate kolesa omukisa ogwa promotion eriwo mu kiseera kino nga yongezeddwayo omwezi ogw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda kubanga ofuna ekibajje ekyo ku 50% discount kitegeeza furniture ow'M1,000 omutwala ku $5,000 ow'M5,000 omutwala ku $2,500 ow'M2,000 omutwala ku $1,000 kasita okola ekyobuvunaanyizibwa n'otwala ekibajje ekyo mu bbanga lino lyenjogeddeko promotion ogw'omunaana ogw'omwenda oba n'odipostingako mu bbanga lino ojja kusigala nga ogwamu promotion newankubadde ng'oyinza oba ng'okoze payment plan nga eyinza okugendako mu maaso naye manyi nti kijja kubanga kiguka bulungi ku screen maama Aisha Najemba alina ennamba egi naye osobola okumukontaktingako oba n'ogenda Ebanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls then side etali ya kipande waliwo ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart mba mujjanjaba ng'awona bw'ati ng'agamba maama omuhaba tiguzeemu okulinnya baayogeranga ku ssimu bikiira naye mu kuzaala wano yamugamba nzadde mwana muwala omulenzi n'agamba mwana muwala ntiye netulowooza yibambi abadde ayagala mulenzi ate ono azadde muwala ndowooza bwe kitabo kizze ndowooza kyabadde ayagala netukivaako ekyo kijja kujja mu maaso eyo ng'azaala ng'addayo nga mugamba naye si kirungi kuva wano nga omulenzi ono tazze bandibadde bajja ne balaba bw'obeera ne balaba bwe bakujje si kirungi maama ate kati njagala kuddayo ate ebintu byange nabirekayo ate manya biki nga ngamba nno nange obusente bwe nabwo bwakunzijanjaba kale ate ntandika okwesiba ku mwana nekitaawe omwana nga teyamugulya wadde akagoye naka bebi era nze nakwata ssente waliwo omukazi gwima engenda nembulayo obugoye bwaba bebi obwebutyekiru bwebityo naye teyamugulya kitaawe mpozi buno obukale buno sikulisiiva obwanasanga abulina nga yeesunganga maama bw'abeera ebweru bw'agenda okulabirira mukazi we omuwala tamugulirangayo wadde akagoye n'akamu omuwala obugoye bwe yagenda nabwo buno bw'essomero bukyobwe bwe naweerezanga nga zengoye z'alina ne zino ze naleeta okuva ebweru byonna ebyo nga by'alina naye ng'omulenzi nti oba maternity oba ki oba ki nga tamuguliranga ndowooza ezo zonna zi red flag naye nga ebyo biwedde tubeerawo mu mbeera eyo abeerayo tuwubira ku masimu tutyo mpolampola omuwala yeepakira n'agenda nga si bulungi ettooke naye enkoko n'akalo nze naweereza so mu biseera ebyo omulenzi kubanga akola mu butale yatandikanga okuweereza ebintu yaweerezaayo ku sukaali nga mukazi wate amaze okugenda n'aweerezayo ku sukaali yaweerezayo ensawo y'emmere yaweerezayo ensawo y'amatooke yali ensawo nnamba n'aweerezayo sukaali zaali kiro nga 10 ndowooza yaswalamuko ku bino bye naweereza omuwala n'abeerayo omuwala bw'abeerayo mu mbeera eyo embeera eyo eyongera okutabuka tamukuba takola ki naye ng'alina ebintu byatandise okukola nga kalogo kalenzi ng'alina ejjinja lyateekera emitwetwe n'akambe naye ng'omuwala bw'akwata ku bintu ebyo for example ayala okuliri n'akwata ku bintu ebyo ng'amukubira essimu ng'amugamba wange lwaki okutte ku jjinja eryo lwaki okutte kambaaka ejjinja eryo lyakula nga kovu omwana ng'aweddewo nze yava ewange ng'alabika bulungi ng'anyirira naye ebbanga lyabeerewo omusajja yalabika bubi omanyi omwana omu okukandula naye bane waliwo omukyala mukamwannyinaze ayina omwana we first born we yafumbirwa muganda w'omulenzi oyo omukulu kati omuwala oyo nga tamanyi nti ate ono gwe baleese
muganda w'obbaawe gwaleese amuyinako ku oluganda kubanga oli mujjukire nti omukyalo oyo omuwala we omukulu teyamuzaala mu brother wange yamuzaala mu bano abaana abalala naye first born we teyamuzaala mu brother wange kati nze ate nenzaala ono omuwala n'omuwala n'agenda n'afumbirwa muganda wa bawuuli oba mumufunye kati nze n'ono omukyala tumanyiganye ate bano abaana tebamanyiganye kati olwokubanga tumanyiganye n'omukyala oli ababa boogera kagamba omukyala oyo kaninga amumanyi sinaalo nga badde ebweru biki oyo mundageko ekifaananyi ng'omuwala amulaga ng'agamba njagala kudaga ku kifaananyi kya maama wo kati nga omuwala wange alaga maama wooli agamba gwe ono si ye gundi nti oyo gundi yakuzaala nti ye nze first born we kati awo omuwala oli atandika okubuulira olwo ebiri mu maka muno agamba nange we batyo bandeeta naye nze era baali banzise byali bingi nnyo atandise omubuuliramu awo kati nga tenonaabiraba bwajja ono ekiro bbaawe nga jjinja eryo eriri mu ppiro ng'aliteeka mu mazzi mu kataasa ku mulyango ng'awo ng'aliteeka mu kamooli bw'amala oliteeka mu kamooli ng'ate alizzaayo kati ng'ono yeeteteggula buli kimu oba kye mwayogedde buli kimu ng'akimanya nga ne bw'obujjawo obujja lugoye nga taliiwo ng'alumanya buli kantu konna kukwatako awaka nga taliiwo ng'akamanya omulenzi mba wa muwala wange mukoddomi wange kati omuwala ng'atandika kubaako nga kafaana bubi nga kanyaaluka mumanyi omuntu omukadde ndowooza mumutegeera nga olubeere lugudde bwe luti enkuba kuba sapatu akaana kamu bwe kati omwana wange talina bbeere nti alina ebbeere ddene era nakati saawa zino naye nga konna akaana kalinga akatategeereka ntandise okukubira essimu tekakyagikwata kasoose kamawube bw'akwata emmere egwa nanga maama bw'akwata emmere eva mu ngalo n'egwa nkankana ne mugamba kiki kati nze nasooka ndowooza buzadde bwe bukomyewo nga ngamba oba ngende nga ngamba naye saagala genda wakantu kano tuyinza okulwanira eyo kati lunaku lumu nga ngamba nedda olwo naatera okutambula ntandisa okuprosesinga ku bino naatera okutambula nengamba omwana wange ono sigenda muleka eno bakulu bannange bazadde bannange mwena abali kuno nze nayimuka ebiseera ebyo nali maze okuyiga emmotoka nga ne pamiti egiina nga mulamu wange musaba mmotoka nga tuteekamu mafuta nga tugenda nze taata w'omwana n'oyo mulamu wange street nze nagenda avuga nga nesiba bulungi ngomese nga kambeere wadde newankubadde naye ate tulinayo omuntu kati yayingira mu kika tetukyalina kyakukola ebyo byonna nga tetubinatuuka omulenzi ng'atandise okukola obumodi buli bumodi ekiro anyokeza eddagala emisala anyokeza eddagala buli kimu omwana ngamba maama omanyi omulenzi ono nedda naye ate mpulira mwagala nnyo konze ki mpulira mwagala nnyo konza nti olwakulozi eryo ddogo kati ngamba nedda ono omwana nina omujja mu kintu kino bwe naatambula nga sinamujja mu kintu kino omwana wange agenda kufiira eno era ddala ndowooza bwe kyali badde kijja okubeera naye Katonda yambulira ekintu ekyo yatwogereramu kati ne batandika okwogera ebintu ebyo ne tubuulira bakera lumu nga tugenda nga nojjayo nga mpakira byonna ng'akubira omusajja w'essimu nga mugamba wange oli ludda wambadde nkwagalamu agamba mutandika mutya eyo trespassing mutandika mutya trespassing nga sibayise mutandika mutya okujja mu maka gange nga sibayise namugamba nze naawe ani mubbi nze naawe ani gwe bayinza okusiba obudde buno yali yamuteesa $5 million namugamba $5 million ezikwata ziteeka awantu omulenzi oyo ajja nsangewo ziteeka awantu oba naazijja yamukubira essimu namukolera mugundi namugira video call namugamba sente ziizo namugamba tokwata kuwadde $10 so mu ebyo waliwo abaali bali okumpi mwanyina w'omulenzi yaliwo okumpi awo ku saluuni namuyita nemugamba njagala olaba ebintu omuwala wange byafulumya tafulumirizaako kintu kya muntu yenna nze ntwala mwana wange yekka bajja ne bambuuza naye nga siri musanyufu n'eddakiika n'emu ngwakaana kalinga awolumyala mumanyi akanyaalu seko nakanyaalunyaalu ng'omwana wange bwafaanana nagamba simulekwa naye saava mu mmotoka nemwampakira ebyo byompa omwana ampakira ebyo ne kitaawe ne babijjamu tubiteeka mu bbuutu nenkwata omwana wange nenkomawo bwe nakomawo omwana yatuuka waka n'atabbuka
n'aviirako ddala n'atandika okwagala okweyambula okugwanga eddalu. Twatambula, twasaba, twakola buli kimu. Omwana n'atereera n'adda engulu. Ne mugamba nze bweddira omuntu oyo erinnya lyange olimanyi, nze gundi mba sijja kuba maama wo, mba siri maama wo, kababeere baganda bange, kababeere bantu bange benjogera nabo, kagibeere mikwano gyange, tusikusanganga ew'omuntu yenna kasita okwate ekkubo n'oddayo. So obudde bwange bwali butuuse obw'okutambula, ne ntambula. Nga sinnatambula mbaddirako emabega. Nga sinnatambula nina akantu ke nnakola, bannaaye tukole. Abaana abali ku ddungu mwenna mukole, naye tukole nga tulowooza kiki tugenda okukola era nga tulowooza kiki tuzzaako. Bw'obeera wano abakusibula babeera bangi era abakwagala babeera bangi, abanoonya ennamba zo babeera bangi. Naye bw'obanga olina ekintu ky'oyagala okuyisaawo omuntu ne bw'obanga wamukyawa nnyo, okkirizanga obudde obwo n'omufukaamiri oba n'okola ky'ayagala n'osobola okuyisaawo ekintu kyo. Obudde obwo nali nga wendi mpangisa, ssente zimpeddeko, mumanyi Uganda bwekuba, ne ŋŋamba nkoze ntya kubanga bwe nali okumpi awo nali nina okupangisaawo okulaba nti nvuddeyo eri nsembedde wano okumpi nsevinge ku ki, nsevinge ku ssente. Mumanyi kye nakola, nakwata ekkubo nenzira ewa taata w'abaana ku dduuka, ne ŋŋamba kambeereko wano kanneewogoma kubanga si wanjagala nnyo okubeera, naye mu budde buno kambeerewo. Ne neebeezaawo nga sonze nninda bintu byange bikole bitambule bituuke nze mutandika nze nveewo. Naddayo, nakkiriza naddayo, nesooka nembeerako ndowooza oba nabeerawo omwezi kagumu. Naye omusajja wange ayomba nnyo, alina omumwa buli kaseera ye tatereera, era nze kyekyamugira nga sigamba nti kuba twayawukana naye tuli awo tulinga abayawukana kubanga kati nze ndi eno yaali eri. Ate bwe mba ngenze nze mbeera wange kati naye abeerawo we, just hayi buli omu n'atema n'agenda ewe. Kati oba byebiki ebyo nange Mr. Susan obitubuulya byebiki ebyo. Naye olwedde abaana baffe kati bakuze, ffenna tukulanye tuli bantu bakulu. Kati mu mbeera eyo nakkiriza ne ŋŋamba omuntu ono kansooke mbeereko wano ewuwe ennaku nga 3 oba 10 paka ebintu byange bwe binaateera nabeerayo paka bwe byatereera nembuuka tudde ku nsonga. Bwe twabeera awo omwana nentambula nenkomawo, bwe nakomawo nentuukira e Dubai. Kati ndowooza omwana tovuddeyo, naye mu ekyo nga nkomekereza eby'omwana, abazadde abakyala oba abazadde abaami tusooke nga tuwulirize ennyo ensonga zino nga tetunnagenda wala. Tusooke tuwulirize kubanga kati ekyali kigenda okubeerawo singa omusajja ono yakimanya nga sinnaddayo nti omwana ono alina olubuto, ensonga yanemukutte ku mpaka n'agenda ne bajjamu olubuto. Olaba bw'ofiirwa omwana n'omuzzukulu. Okimanyi nti Masses Quality Beddings oba otuuse mu edduuka limu ly'ojja okusangamu buli kimu kye weetaaga okubeera n'ekisenge ekyakabi, ekisenge ekirungi, ava ku mifaliso agenda ku blankets, mattress cover, protectors, pillow cases, duvets, blankets ez'omulembe, mosquito nets, doormats, carpets ez'omulembe, ironing boards, nights ez'omulembe. Byonna ojja bisanga ku Masses Quality Beddings enansana ku masitowa opposite stage ey'ekyebando wansi wa Epic Motel. Ku screen nga bw'olaba namba za Madam Masi, munoonyeeko okumanya ebisingawo, mutuukirire, then mukanye oba akuweereza ebifaananyi, okanye ku kyoyagala babe nga bakola delivery. Singa omusajja ono yakimanya nga sinnaddayo nti omwana ono alina olubuto, ensonga yanemukutte ku mpaka n'agenda ne bajjamu olubuto. Olaba bw'ofiirwa omwana n'omuzzukulu, byonna n'obifiirwa ate nga tokyalonda. So tuyige okubeerawo abaana baffe ate tubeere mikwano gy'abaana baffe, kubanga omwana akubuulira nzi yambuulira waali tewakyali kyakkola. Ate waliwo omwana gw'onyigira n'ogamba naye era tukuba yalimbeera bakyali kisinza kumanya, naye era ndowooza omubiri gw'abanja kubanga era omwana omuwala bw'akula oba omwana omulenzi bw'akula ekiseera ekyo tukituukamu ffenna twali tubiiseemu. So namusonyiwa nenkita nemujjanjaba byonna ne tubivaako. Naye ng'omusajja
si ye musajja yali ayagala omuwasa, musajja yali amuyingiza mu luminati, yali ayagala kumusaddaaka. Olwo mbaddiddeyo ku mwana, yali ayagala kumusaddaaka afune ssente, kubanga muganda wooli eyawasa muwala wooli gwe mulimu gwakola yali mu luminati, yali ayagala kusaddaaka muwala wange. Ensonga lwaki muyinza okubuuza lwaki omukazi ono yagenda n'ajjayo omwana mu bufumbo, yali ayagala kusaddaaka muwala wange. Era omuwala bwe namutuusa awaka ng'alyanga emmere, nga bw'akwata bw'ati emmere emuva mu ngalo, ng'atandise okweyambula, ng'atandise okulogotana, ng'atandise okukola buli kimu twakikola. Abamanyi omukyalo oyo yali Kibuga, omukyalo yali atundanga masiga, erinnya ndyerabidde, erinnya eryo ndyerabidde. Omukyalo era bw'ati bwe yafa, bwe bazaala abaana abalenzi tawona. So y'ensonga lwaki omulenzi yagamba ozadde mwana muwala, kati ako ndowooza nkakomezaawo mukategedde, yali ayagala musaddaaka afune ssente. Y'ensonga lwaki najjayo omwana wange. Naye neebaza Katonda, byonna Mukama yabiyimiriramu era n'akola nga Katonda bw'akola. Yakola okusiima kwe nga bwekuli, yandaba nga siina musango. Omulenzi n'ankubirako essimu awo ne mugamba olwo omumanyi nti mumanyi yamuyita otya, nti muyita gundi. Ne mugamba muyita gundi wa mukazi wo. Ne mugamba n'angamba mukazi wange konze mukazi wa mwanjula wa ani akumanyi. Naye twayogera bingi awo n'omuko, ne mugamba nkubuulire nze sikumanyi, naye ate nze nakugambirawo from day one sina kyenkwagalako. Nze kye nali njagala kyali kintu kimu, kwagala mwana wange nakumubeerya mu bizibu bye, kumwagala ng'omuntu bw'oyagala mukazi wo, kumuyamba kubanga anyirira ng'alabika bulungi nga bw'amusanga, kubanga singa wamusanga bubi omuwala we tewandimugwanyi. Naye bwe kibanga kikulemye obugwe bwe namugulya bwebwo, obugwe bwe yava naye bubi bwe buno, yenna afaananga bw'afaana, singa yafaanana bw'atyo nga bw'afaana ddala wandimugwanyi nga tewamusanga ng'afaanana bulungi. Jjukira nti wamugja na ku ssomero, okimanyi nti wamugja ku ssomero. Bwe yamala ebibuuzo bw'ati baagenda bulembwe, okiwulira byonna mbifuna luvannyuma. Ne mugamba kati n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwo bulabika bukulemye. Wawulira nti najja nti ndi mulwadde, lwaki ng'omuntu wandigambye kannyingirewo wano kagende ndabe maama yanjule n'omweyanjulira mugala munaye nakola ensobi kino na kino kyaliwo, ne tubaako n'amagezi ge tusala, naye tewajja era kwe okuyisaamu amaaso. Omuwala bwe yakugamba nti tulina okugenda ewa taata kubanga nze nali sirina kyenkwetaagako, ate nga mu mazima amatuufu mwenna abali kuno nze sirina kyenneetaaga mu baana bange ky'amaanyi. Kyenneetaaga njagala kulaba muntu gwali naye. Ofa ku mwana wange, oyamba omwana wange mu bizibu bye byaba ayagala omuyambamu. Sirina kyenkwagalako nnyo kubanga tolina kyogenda kumpa kisinga mwana wange. Nedda, njagala omwagale, njagala omuwe kyayagala ky'osobola mu busobozi bwo. Sirina kyenjagala mwana, sikirina, era nze sigenda kuba nabwo, sigenda kuba nabwo. Mukama singa mpa obulamu bwe nti abaana bange ne bafumbirwa nga nkyaliwo, sigenda kuba nabwo kubanga saagala muko akuba mwana wange, saagala muko amanyira mwana wange ebyo ebyakajanja ebyo. Bwe nsobodde okutobera nabo nga bakyali bato, okuva lwe nabafuna mu nda yange ne mbafulumya ne ntoba nabo paka kati ekisa kya Katonda weekiri, nja kutoba nabo paka nabo bajja kuba nga bakuze nga basobola okwerabirira nga basobola okweyimirizaawo. Ekinaabanga kibanja banaakisaliranga amagezi, naye saagala mukamanyira mwana wange. Omukamanyira omwana wange oyo yinza tagenda kubeera mukwano gwange, amazima amatuufu nga babuulira. Era nze mbagamba bw'owulyanga ng'omusajja w'omwagala tojjanga kumpaabira nti ate akoze bw'ati, kubanga bwe ndimusanga bw'omusanze ngenda mutema omuggo, tagenda kukyagala. So eyo nga tuvaayo, bwe tuvaayo eyo Sitassozi nga ntuuka ku ddungu wano nga nzija nga ntuuka ku ddungu. Bwe mala okutuuka ku ddungu nga ngamba kati nkoze ntya, kubanga najjira ku driving, nali njagala driving, najjira ku employment. Bwe ntuuka wano natuukira ku mulimu nga bagenda kuddamu banjigiriza okusobola okufuna license yawo, nabaddamu ne bakuyigiriza ne bakusomesa enguudo biki, kubanga byawukana. Ffe tuvugira ku right, bo bavugira ku left. Enguudo zennyini zaawukana okufaako obufite, ezirina bwe zifaanana z'ewaffe. So kati oba olina okuddamu okuyiga n'okusoma myezi 3 nga ntandika. Mba nakutandika bwe nti ng'akaana kagamba nze bwe tagenda kutuvuga, ffe abadde atuvuga mu Philippine mweru,
naye omwana kati abaana bawano be basalawo so saasobola kukola kintu ekyo nga nvaayo nga nzira ku ofiisi nga mbeera wanzogana n'ensi ebintu nga bigaana nga bikaluba nga ngamba kati nkoze ntya kyenasalamu omukyala nga eyandeeta nga mpa ebintu byange nga ngamba omanyi naalongo noonyaako nga ndalika kunoonya mulimu nga ngufuna mulimu guno gwenina obudde buno nagugula $800 era neebaza Mr. Sozi olina omukyala gwewansangaganya twasangagana kuno muganda wange omukyala oyo muganda wange obudde bwo nali sitaaka nga binsobedde naye yasasula busasuzi ssente $800 yagamba naabo kati ogenda kuzzaako ki nemugamba kati ekiddako kyagula tiketi kudda waka ngenda kukola ki obudde obwo nali nsobeddwa naye nga negyenzira sirabayo kubanga navaayo mu looni omumanyi looni ng'ono abanja oli abanja omwana yasindikanga ssente kuliko school fees kuliko okufuna obujjanjabi era infact nali nyenyonyi nga ndi mulwadde n'abantu bonna nga tebakitegedde nti nyenyonyi nga ngenda kukola nga nange mwennyini simanyi bye ngenda kukola naye ekisa kya Katonda weekire banaye twesige Mukama tuli mukwasa byonna kubanga olina wootuuka n'ogamba ekijja kijja sikyalina kyakukola kati Katonda mbikulekedde bukola okusiima ku nga bwe kuli banaye ye n'akola naye nze akozeemu omulimu mwebaza so nabeera ku accommodation nembeerawo nali najja n'emmere yange emmere yonna baagiŋŋaana ndi akawunga ka mugo kenywamu poloje ate n'akawunga kenyini sikaagala so poloje eyo gwembeera nyina ebintu byonna baabinzijjako nembeera ku accommodation Mukama nanyamba omukyalo n'asasulira omulimu gwendiko obudde buno kati ndi tufuna omulimu ntandika okukola nina abaana balongo 2 byendabirira ndi mu famire y'abantu kati 4 bandibadde 3 omukazi omusajja n'omwana wa myaka 16 muwala kati bw'oteeka kuba n'abalongo 2 naye bano abalongo babadde babazadde wendi abalongo bano bendabirira naye abalongo bendabirira bakaabye abaana bakaabye omwana mumanyi okukaaba n'afuuka nekkala omwana n'afuuka kkala ne muyimba ne muzina ne mudduka mukyaka buli kimu ne mukikola ne musula nga mutudde nga temwebaseeko naye luvannyuma nnyo nga mbuuza lwaki abaana bano bakaaba nnyo bwe bati omusajja nga bwebakira mu shifts omusajja bweyebaka emisana mukazi yebaka kiro bwe batyo so embeera yeetuuka twali abakozi 2 kubanga era tusobola kubakola mu buwumu abakozi babeera 2 naye abakozi bakaleetanga 20 nga bagenda olw'empisa zaabwe za famire egende mu mbi nnyo obanga tolina nnyo nnaku tobakolamu kati nga mbeerawo mala okubeerawo abaana bakaaba nnyo nakati bakaaba kati tuli myezi 9 naye bakaaba guno gwe tutandise guno gwa 10 buli nga 28 baweza omwezi kati tugenda kutandika omwezi gwa 10 naye essaawa zino nze ne movasite omusajja yanyingiza ovasite mukama wange ye muntu gwe sirabangako ku musiku omusajja mufere mulalu buli kiragala ekikuba yakikozesa buli kiragala kyemumanyi ekikuba kyakozesa akuba omukazi oyinza okugamba oba akuba ki n'alinnyalinnya n'asamba omusajja wa wano omukazi si wa wano naye nga mweru omukazi naye nga si wa wano balwana ku makya mu ttuntu olw'oggula akawungeezi buli ssaawa be bantu benatomera naye natuuka ekiseera kubanga najja siri mu vasite ng'afuna calculation eri gye nasookera namalayo emyezi 2 n'ekitundu mbampa buli kimu nga nzijewo n'omusajja nenfuna omulimu era we natuukira nentandika okukola nangamba buli kimu ngenda kikolako naye lwakuba nti kati abaana bakyasumba bakyantawaanya naye buli kimu ngenda kikolako ne tugenda ku medical gye twagendako yali incomplete teyawaayo ne mugamba medical nga teweddeeyo tebanzigyeko fingerprint tebankutte mu kamera nga nagamba kati eno omanya bagiyita seeransi manya biki bwe kati okalyawo kantundu balina engeri gye bakayita sibitegeera nnyo ne mugamba ekisoke ne mugamba naye saagala kuyigira mu office nagamba nsindikira cancellation leetayo biki tuba tuli awo nga ofiisi ensindikira message nga bagamba ogenze mu office tubakubanja $1,015,000 nga ngenda ngambe mugambe era ngambe muwa message zonna nga nze mwagagamba ngenda kusasula ssente ezo
zireme ku accumulatinga nze ngende tuteekemu visa nti kale nga tubeera ku ekyo bannaye mbaviza naguno gwaka ndi mu university ya miliyoni nyuzi nakabirako nga namu miliyoni 11 plus naye nga lwaki oyinza okugamba lwaki watuuka ebbanga eryonna n'ogumiikiriza yaŋŋamba nga ŋŋenda kukolya empapula ntaddemu kano kasitopingo sente okwacumulatinga bakayita manya baki mujja kunyambako abalema balina bwe bakayitaako teziddamu kulinnya sente ezo teziddamu kulinnya ak'emyezi ebiri ako nga kaŋŋambye kateekamu naye nagenda ndaba mpolampola obulimba bw'omusajja ono kati olwo tuba tutudde awanyumiza abaana bano bakwaba nnyo naŋŋamba sitaani wamulabye ekiro ne mugamba sitaani nti tewalabye ekintu ekiddugavu ekyazeeyo waggulu mu kisenge gyewabadde bwebase n'abaana onza tiye ekintu kyazaawo ne kirya n'emmere yange n'atandika okumpadda tewe yenna n'agamba ffe bajjajjaffe baali 3 ne basanga omusango bakusanga omusango ogwo ne gubambala ne bagukwata ne baguteeka awaka kati omusango ogwo gwatufuukira ekizibu yensonga lwaki olaba nga mbeera n'abaana bano buli ssaawa obutabavaako kubanga gubanywamu omusaayi abaana bano nga ddala bakazaalibwa nga balina nga tebannaweza 60 days so kati nina okubeera nga ntula ensonga lwaki mbeera ntunda kunzi kutyo towulira ebintu ebibeera nga bikubeeyo kati ng'ebintu bikubanga bikuyita amannya waaye oba okyaliwo nga kintu kikuyita ogamba ng'ofulumewe ng'omugamba gwobadde opita nti nti bino ebyabulaka bibadde bikuyita mwanti bino ebigeni bibadde bikuyita kati nasangawo omuwala yali muwe waffe omuwala nga naye abisooka abiŋŋamba naŋŋamba nno wano waliwo bati ne wati olina okufukamira n'osabamu naye n'onyweza evviivi naye ekiri waggulu eyo si kyangu ng'ebimu agenda abinda gaŋŋambira bamwe nti omusajja agenda mu lubenati omusajja akozesa buli kasasiro bannanga omusajja ayombono wano okolawo ng'olina bizibu kubanga bafulumiza ekiro be bangi akuba buli kiramu naye nze neebaza Katonda tankubangako naye ayomba bannange oba eri omuntu alina mukama we ng'ayomba ng'omusajja owange ono talina kyamuyombya munyeera bwemuyitako emuyombya enswera bwemuyitako emuyombya buli kimu ye talina nti oba n'amwegendereza wano naye wano wakolebwa omuntu ng'omanyi nti najja kukola naye nga tewajja kukola wano ewange bannaye tosobolawo mazima ga Katonda naye kisa kya Katonda ndi mu makkati ga Katonda bwe gati mu ngalo ze yampaniridde naye nga si yenze era nze ndaba olukya lwembala ne ŋŋamba Mukama naluno olukeesezza nateebereza okufuluma ebweru ne ŋŋamba kati okufuluma ebweru siina sente zengenda kuteekamu nze kwekolera visa yange kati okuteekamu essaawa zino sente nnyingi mba nina okukiryalinga ebbanja ate nenfuna ne sente zengenda okusasula okuteekamu visa yange kyesobola obudde buno nagira mu school fees nina abaana abali ku university nagira ku school fees empitirivu ngalange sisobola n'obusente nefunanga butono nina n'omulala omuto nina n'abalala bwe batyo mpaayo 10 nkola bwoti so embeera eyo teyansobozesa muyinza okwebuuza lwaki wakkiriza okubeera mu university ndowooza mbakuulidde ensonga ngenda okumanya nti ndi mu university nga basindise ab'owofiisi bagiyita tad bill ng'esindise message nti ndi mu university ya miliyoni 15,000 kati ekyo bwe kivaawo nali sikyasobola kuteeka mu zange oba mukitegeera nali sikyasobola kuteeka mu zange ate era nga sizirina ze nali ngenda okuteekamu so nenkyesonyiwa neŋŋamba kati okijja kijje Mukama bw'ali banyambye okufulumya ndifulumya ndisala amagezi nenkola kikubanga era abaana bali wano bangi nnyo abatalina mpapula bangi nnyo abatalina mpapula naye bamala ne bafuluma so kati awo wendi naye kyembasaba mwebe lwaki ndeesa emboozi eyo nti twetaaga okuba abagumiikiriza ate twetaaga okukkiriza Katonda nti akola buli kimu kubanga nze buli mwana yava wano alina ennamba yange agenda nambuza nangamba naye bannayo oli kuki nti wendi nze waliwo nampitako n'atunuuliza ati n'agenda n'atandika okukyamula mukazi we
nakuba kati ennaku zino yaleetayo munnayuganda era ndine munnayuganda bwenkola naye naye nakati ali mu vastoredi kati awezeza emyezi 4 ekitegeeza nti ye takola mpapula ate akozesa bannayuganda bokka kubanga lwaki tetulina mateeka akozesa bannayuganda tetulina mateeka ate atuleeta nga tulina ebizibu bingi kubanga kati nagamba ngende nve wano yesu okuvaawo nja kuvaawo era asobola okuvaawo naye bwenvaawo nenzira ku ofiisi ngenda kufuna disente zengenda okuteekesaamu viza eyange era ngenda kubeera nga ndi muva storedi ate nga siyona mulimu ate nga n'abaana batudde kati ebintu byonna mba mbifiiriddwa kati ekitegeeza nze nasalawo kubanga eŋŋanze nenga bakanfiirwa ekyempapula abaana bange basobole okusoma bwe ndi banfulumye nfulume mulundi ogwo gumu yensonga eyo naye nga bannaye bwe beriyo omuntu alina mukama we ng'ayomba ng'ono omusajja eno famire yonna gye ndimu totale enfu teyina kalungi kaayo omusaala okugubanja lutalo kati ogwokutaano ogwange engubanja muba gusindika manya neguwa bamanya negukola kutya naguno gwaka naye bw'ozoogerako olwo lutalo nno era nabagamba bannaye ndowooza eyo sacrifice kankitemu gikulyemu abaana amata ekyo nenkivaako ne basasula ogw'omukaaga kati guno ogw'omusanvu nakati kyagubanja ate emabega eri si bwe babadde bansasula bulungi naye ate kati batandise okwefuula era nakati nva kubanja naye ebyo byonna lwaki ndeesa ebintu ebyo twetaaga obugumiikiriza oluusi nemugugu gwosi muliro ate bwokkiriza kati olaba senga nawamba ati nze nkulowooza kwange neŋamba kati senga nzize ku ofiisi yesu ku ofiisi nandiza era ndifunye omulimu omulala era tewali asobola kunteramu visa kugundi eno gye nnina nene tewali asobola kusasula ssente ezo mpitirivu neŋamba ate kantule bwe naamalidde twereega empolampola kati bwawoggana najja kusiiririza nzija ku bbaati era akimanyi kati twetwala akimanyi era agenda okujja okuntambala ng'amanyi nti azze kutambala lutalo kati nange sikyamutya mutyanga mukama wange yeesaka mukama wange nkamulekera naye kasita atandika okulekana nga langenda ekaana kati ffena ne tugwa ddulo kati agenda okulabawo singa tajja kubisobola n'agenda n'atambula n'agenda kubinenge tewali na nsonga emuleekaana nje sikyaleekaana buleekaana olwokuba nti kiba kivuddeko kiba kize ekyokuleekaana naye ng'ebintu byonna bannaye twetaagamu obugumiikiriza abaana abawala bannange ffe edda twafuna anyway edda sijja gamba nti ne twafumbirwa nganzija naye edda bafumbirwa nganzija bewagundi basizi nedda tajja kutwala muwala wange abaana abawala bannaaye mwegendereze omukwano gugenda ne gujja nga guli waggulu nnyo naye omukwano gutusuula mu buzibu okwagala kuno ennyo kugenda ne kutukola obubi n'oyagala n'ozibwa amaaso nga tokyategeera nakutegeera abaana babatutte mu lubina nti abaana babasse aho omukyalo oyo w'ekibuga bamuyita mama strobla ab'ekibuga muyinza okunjulira abantu balina kati ebintu bingi nnyo sitaani bwe bayingiddemu omukyalo oyo bwati bwe yafa naye omusajja oyo yagala n'ayogera ebintu byonna omukyalo oyo yali atunda amasimu omukyalo oyo yafa bwatyo era naye bamutisa luminati njagala mukkiriza oba mugaana luminati gyali so yoyo omukoddomi wange ebintu byalimu byadiringiramu ate nga mwana muto si muntu mukulu nti muntu mukulu mwana muto naye lwakuba tebaagala kukola kiri awo baagala ssente ez'amangu yensonga lwaki badde abaana babannaabo omwana afa kuzaala ngolowooza afudde kuzaala kumbe bintu birabye ebimusi abamanyi omukyalo oyo mama sombula sitole yonna musobola okuba nga mugimanyi kubanga byambala ne bivaayo era kati bbaawo obudde buno sate yalina mpitirivu nyonyonyonyo naye yadda ku ziiro kusuubira avuga na boodabooda kubanga omusajja oyo yali ayamba nnyo famire y'omukyalo oyo kati bwe yafa muwala waabwe nabagamba bamuwe omukyalo omulala muganda w'omukyalo oyo afudde agenda akuza abaana bali ekiminizi nti baali bamufumbizza ne bamuwadde omukazi omulala kati omukazi omulala yajja okulaba ebintu ebyo muwala waabwe muwala waabwe muganda w'ono omugenzi yajja okulaba ebintu ebyo byonna luminati biki nga bamugamba nono bamuleese era bamutte omanye ebintu obukola mu nzikiza naye nebirabika abantu ne babiraba abantu bali mu luminati sitaani ayitiridde okufaako obufi so kati nawono wano wendi nawo era naye ali mu ebyo sajja alina wongo obuyitirivu ennyo atambula n'emisana ffe wano wetumulaba biseera ebyo tubale tubeera Abu Dhabi katubeera Sharjah
twajja n'alimba omukazi nga bwe yazimba ennyumba gye yazzeemu siiye. Tuli mu katogo, mumanyi akatogo? Nze nalinga manyi nti abantu be Uganda be balimba oba be bakyuppula oba be bafere. Naye omusajja gwe tulina mu ffe talina mulimu, agenda ku makya n'ayambala amakanzu n'agenda mu supamaketi n'abeera eyo n'azunga n'akomawo n'atandika okuba omukazi manyi ataguze bintu waka, taguze emmere ya puusi waka, juzi yamuboma n'emigo kato n'amutte ng'ekimukubya kiki. Ebirala byonna ng'abiguze naye nga taguze emmere ya puusi n'akuba emigo. Abaana banywa amata, abaana bali expensive bano, naye omusajja tagula wadde amata. Omukazi n'amala amusiimyako nti buli amata g'abaana emigo gy'amukuba. Omukazi alinawo ku ssente era yatusasula ye mukama waffe. Juzi yamuwa $3,600,000 ajja alongoosa ennyumba. Oba n'omukazi naye yavaako. Banaye ndowooza n'omukazi naye taliiko bulungi. N'akutoola $3,600,000 n'azimuwa ajja alongoosa ennyumba. Ennyumba gye tulimu nkadde. Teyagirongoosa, temuli AC, temuli masannyalaze bakagassaamu. Kwegamba nga tuli mu katogo twatuukira mu banneyiba gye twasula. Naye teyagamba nti oba olemwa. Bannange olemwa, buli omu agumire bw'ali. Abaana abawala bagenda ne bagamba nti abazungu, bw'olaba omuzungu nti bwe tulaba abeeru bonna tubayita bazungu, nti bwe balinako ssente oba balina emirembe, nabo tebalina mirembe. Buli omu agumire bw'ali. Omusajja talina mulimu, naye olugezigezi bwerekere mu njaga. Buli ddagala gwe lyomanyi erikozesa eyitabula omutwe yalimanyi era lyakozesa. Ne limuggyako n'alyoka akuba buli kiramu. Talina muntu gw'atya sitaata saani bamuzaala omwana omu, bwe baamala okumuzaala maama we n'afa. Taata teyaddayo kuwasa. Kati obudde buno ennyumba gye tulimu yasenga, eringa yasenga. Myaka 38 omusajja gy'ayina. Omusajja omukazi alina emyaka 45. Naye omusajja talina wadde kyasobola kukola ku nsi kuno. Ate nga yasomera mu masomero wano mu nsi yaabwe teyasomera mu masomero ag'ebbeeyi kubanga taata we yalinawo ku akasente akatono. Oluzungu lwe lweru luli kiriya, naye talina mulimu. Agenda n'alimba omukazi mufere nnyo, agenda n'alimba omukazi. Kati nze yaŋŋamba yayamba Uganda, alina kampuni, buli kimu yakirimba. Enseeze eziyanonya obuyambi yaziyamba, naye nga bw'onoonya omuntu aziyamba n'alyoka ateekako laputopu n'akulaga olaba nno wano, kati wano we tujja ssente, tulina kampuni ze tujjamu ssente, naye nga naye yennyini tayina. Agaba obuyambi naye nga naye yennyini takola ki, tayina. Bannange omusajja wa wano mufere, nze nali simanyi nti abeeru bafere bwe bati. Naye ono omusajja mufere, omwezi bwe guggwako n'akyankalana muleme kusaba ssente. Ayinza okujjako n'akyankalana n'ogamba tuli ku kiwano. Bannange olemwa, naye abalizeemu mubeemu ebyokuyiga. Ebintu byetaagamu break, byetaagamu okulowooza ennyo, si kukola buli kintu nti okikola sipiidi. Ate ebintu byetaagamu okusooka obugumiikiriza, naddala obugumiikiriza. Kati nze nakimanya nti bwe ndi wano kankole, Katonda y'amanyi. Bwe naakoowa ne mmalako emyaka gyange 2 nnyinza okuvaawo, nsooka ne ngendako ne nfunako w'embeera, ate ne mpambana ne nnoonya abantu abalala. Kati waliwo omuwala yabula n'alyoka akweka akatabo kange n'aŋŋamba nti oyo omuwala yabula akatabo ako ye yakabba. So akyatya nange nneme kugenda kubanga nze buli kimu nkimanyi. Abaana nsobola okubalabirira, nsobola okuvuga, nsobola okufumba, nsobola okulongoosa. Buli kimu nkikola 100%. Buli kimu nkimanyi. Omukyala yagenda okuzaala abaana nga tasobola kubanaaza. Ate omwana omu munene nnyo, kati essaawa zino tebamusobola. Era abaana nze mbabe buli kimu kibeeramu. Nkola bye nkoze ate nengenda ne mu baana. Naye kati ono munnange ye just abeerawo nabo beeza okubawa amata ne bwe bituuka mu biseera by'okunaaba kukola kyebyo. Nze ngenda ne mbanaaza ne mbambaza ne nvaayo ne nkola ebirala bwentyo. Kati essaawa zino agenda n'ateebereza kubanga abafulumya.
nze era bwe mugamba nti ngenda ate kati olagawa ate kati nze nga sinnagoba ate nga sinnagamba ogende nomugamba kikulu ati obuyomba nnyo ate kati nze mbeera nyombesa gwe nange mba siyombesa gwe nze nange ndabirabo ekintu nga kizire mugamba nedda nze tekijira ku nze bwaleekaana ne tuleekaana ne twejjawo kubanga bwe tumuleekaana naye tawummula naye ebintu byetaagamu obugumiikiriza bamikwano basuutaati nsigalidde n'amannya geego mbagala nnyo mwebale kuwuliriza mwebale kuwa sitole zammwe bannaaye tuyiga era neebaza Katonda nti kati abaana bange abo oli omulala owokubiri namuleeta noono omulala yazze kati okusinga bbiri ng'aliwa bamukoledde ne medical neebaza Katonda naye yasobodde okuvaayo akaana twakaleseeyo kawulizaamu mwaka gumu n'ekintu kati naye yayingidde eddungu buli mwana ajja atandika okwekolera ne bali banaambala mukama nga akyataddewo obulamu nga nkyasobola nga nabo bajja nga buli mwana ayiga okupatikana n'ensi baasi nga buli muntu yekwatya omusajja aba takyakumanyira n'ezo siringi 10 siringi 5 ate abaana abawala mubugumu empola kati nga waliwo sisitona ava okuwa sitoli mbw'ate manyi omusajja bw'ate aguze poloti ku ttaka ly'omusajja lyogenda okuzimbako bebi tereera ttaka ly'omusajja tebalizimbako era wajja okufuumuula omuntu ng'ofunye chansi n'ojjako ku ddungu wano bamikwano tuzibirize tukuleka poloti nebwokateekamu ettundu baali mwebale kukola mwebale nnyo mwebali eddala Mr. Sozi mwebale kutuweereza mukama abeere naawe akuwa omukisa akwongere obuwangaazi kubanga bannaye atayigidde ku Mr. Sozi olwo nga taliyiga era nze nfuba nnyo okulaba ng'abaana bange babeerako bayige bajjemu ebyokuyiga toyinza kutayiga kujjako ng'oliko ekikyamu bamikwano mukama akuume mweraba. Sister agezezzaako nnyo okunkolera summary era ngisiimye. Ebigambo byogedde tebiddikamu mpulira nga byetengeredde kubanga 1 onyumya ku ebyo byewakwatako ebyakutuukako butereevu. Njagala kusaasira olw'okusoomozebwa kw'osanga mu kiyumba n'okusabira mukama akusobozesa okuvuunusa okusoomoozebwa okwo. Overstay ebbanga eryo ddene bane abalala mukikola mutya ekintu nga bwe kiti kyamutawana nnyo nti gavumenti yaffe tenaba n'amateeka gali awo oba poliisi nnungi oba nkola eziyamba abaana bankuba kyeyo mu ngeri bweti bwe ziba nga gye ziri okuyiga tekukoma nga kipya obulamu bukeera enkya nga eddakiika ziri 10 z'omisinze kubigenda mu maaso niwajjawo ebipya. Omuntu overstay ni mu milioni 10 ogenda kugisimattuka otya naye olina obumalirivu olina okukkiriza ekikonfide ng'okkiriza nti kyonna kyekiri kijja kugwa ate obale kufuba ku baana n'obakwata bonna n'ogamba abaaye mujje mwetakulire maama kali kagenda kato kamaama kafubye mukama waffe yeebale yeebale mukazi wattu wafubye onyiikidde n'abaana mukama akuyambe ekiseera kiyite ekiseera kituuke nga mutunula emabega n'abaana bo nomugaba bannange era awo kale nga temulina bingi nnyo naye nga musobola okugamba nti erinnya lya mukama waffe lyebazibwe. Maama Sebutinde Jane ebyo n'ogamba nti era awo kale nga si buli kimu nti okiina naye ng'ogamba nti sisula njala. Bayibuli kyeva egamba nti bwe munaafunanga ebyokulya n'ebyokwambala bibamalenga. Kiraga nti ebisukka ku ebyo bwe twogera ku ebyo mu basics mwentambulidde abaana osobola obbaweerera basobola okwejjanja osobola obbajjanjabisa bwe bityo naye okwagala ebinene naye mukama abakwase ku binene mugambe nti bannange entuuyo zaffe zizino tuzirabako. Mukama akuwa obulamu obulungi ebirwadde byonna byebyo byoleppuse nabyo mukama ajjanjaba oyo omusawo omuwonye omulujjanjabi ow'ekisa oyo akola ebyekisa osumululwemu byonna mu linnya erya Yesu. Biwayogedde owumbye abaana mbagamba otunuulira omulenzi nga musinkanye ku kampasi omuwala ku kampasi muli Makerere muli wano Nakawa ku Mubs muli wano Kyambugo muli Muzibugema Kabalagala Victoria University, Muli Bugema, Busitema, Gulu, Mbarara. Mention that university. Oba muli mutendekero lyonna lye mulimu. Omuntu oyo gw'osisinkanye awo mulala n'omuntu gwe yava naye eri. Kati tuyana okumanya omuntu ono musanze ku kampasi ayambala bulungi, musanze mu arcade alabika bulungi, kituufu mukozi.
naye obulamu obweka gyava ava mu famire kyava mu njuki ojagala sozi byonna tebiina makulu mukwano gwange ojja kusaaga ng'otuuse mu bwetaavu nga kyakugwanira okumanya omuntu oyo gwali otwala ebyali bimukwatako. Abantu balina ebintu, abantu balina obulamu. Owulidde ng'omusajja yali ayagala mwana asooka nga mulenzi. Biki by'otawulidde ku mukutu guno otandika okubuusabuusa okuggyako ng'oripootinze jjo? Eriyo ebintu bye tulowooza okuba nti biri wala nnyo n'obulamu bwaffe naye nga byafuuka ekitundu ku ffe ng'enkola y'okubigaana kabadi kebiyita okufunamu. Katuwulira nnyo engeri za Illuminati tetuzikkiriza nti gye ziri. Tuwulira devil worshipping, tuwulira obusamize, tuwulira obufere, tuwulira obutemu, tuwulira ebintu nga tuwulira ng'ebiri ewala. Toyaayaananga baatugambanga mbu eyawakaniranga omusezi nti taliiyo yamalanga kumulaba naye ng'amulaba n'akyejjusa. Simanyi buvuna buddo bwakyo naye njagala kutegeeza toyaayaananga nnyo okutegeera amazima nga gamala kutuuka ku ggwe. Uganda mutwawuliranga Rakai ani atawulikuze ng'awulira kyaggwe. Bakyuse bukyusi ne baba nti mulya mmamba naye ng'abalungi mwe bali naye nga bamanyi nti bakunja. Ani atabiwulidde? Tukuze tuwulira ntuweetuwe. Njagala nfune wano omuntu ava entwetwe atunyumize oba ddala bye tukuze nga tuwulira nti sima bakola enkiiko ng'enkiiko ebikuŋŋaanye buleku mutegeka firimu mb'oli n'ateeka ekibanda kya firimu naye nga bulekuleku bwe buli awo bupusipusi bwe buli awo ageza ajjeko firimu awulire entalo. Abantu baba bize nga bali ku firimu zaabwe balaba. Temubiwulira? Nali njogeddeko n'owooluganda eyawangaalira ng'alina obuweereza oba emirimu gy'akola mu bitundu by'entwetwe ate nga muntu wa ddiini wa kigambo kye n'agamba abange eri nnabeerayo. Naye ebintu tubiwulira ne tulowooza si bituufu. Twala omutawaana okumanya ojja kumanya nti oyagala nnyo okumanya. Tulinawo wano ava entwetwe Kiboga Hoima Sima bikozewa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ebintu bye tuwulira nti ebintu eyo n'ogamba nti bane ekitundu bwe kiti kirina emize bwe kiti. Abantu twala omutawaana onoonyereze. Ndi musajja Muganda. Abaganda tuli balungi nnyo. Naye era bw'onoonoonyereza waliwo kyebigamba nti akaze kali mu Baganda. Ng'era bw'obinoonyereza tetukatongoza. Togendangako mu kitundu bagamba ekitundu kino bwe ziwera ssaawa 3 tosala. Tobiwulirangako. Bw'obanga owakanalinda nga ggwe kennyini bwe kituuseeko. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Obulamu bwe butyo bwe buli. Osabanga Katonda n'atakikusisinkanya naye kitegeeza kwekennenya muntu akutwala togwira n'ojja kubuuka n'ebyotajja kutegeera. Nze Becky Sozi owa Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja tuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.